Mwebale mwenna kujja wano bannamawulire mwenna mukwano gyaffe abawagira omuyimbi mwebale kujja. Sigenda kwogera bingi nnyo ebisinga omuyimbi agenda byogera naye kyenjagala okubeebaza mwebale bannamawulire gunene omwaka guno gwennyini mutuuze omuyimbi mumuwanise mumutaddeyo mukoze buli kimu abeere wangabi. Twagala obeebaze nnyo era nga twetaaga obuwagizi bwammwe ku show eno egenda okubeerawo. Tugenda badisappointinga era tuli badisappointinga. Sina bingi byakwogera ebisinga omuyimbi agenda byogera mwebale kujja tubeerewo ffenna. Amanya nze Carol Kasiita. Sanyuse nnyo okubalaba. Thank you for coming for my press conference today. Njagala okubeebaza nnyo okukagira ennyo buli mwaka. Bwe yazze wano nkimanyi nti mukwano gwange era muwagizi wange era they wish the best for me for my concert on 19th December. Waliwo nyini ku Fame Lounge. That is next week on Thursday, only 8 days to go. I promise I want to thank all the companies as in demo. Galaxy FM, thank you very much. Uptown Sounds, thank you very much. Savannah Boulevard, thank you very much. RG Tickets, thank you very much. Fame Lounge, thank you very much. K Events, thank you very much. And in absentia, Uganda Waraji, thank you very much. Nina sika zamani gega mune bweteze yulisi. Byalani bakoseza byanja. Byalani bakoseza byanja. Ngoye bazimezeza muko. So it's going to be the same energy, performance na yamani nga yemune tukutemuli mu kwabikango. Ebe kuli yangamba ampate emyaka 3 munonya mpe kolabo. Segamba ayinza okunonya mwenje emyaka 3. Zewedowoza waze manyi ngena kola nnyo gye emyaka 3 yayinza okwebuuza yo muwala yani anoonyeemuko si kwogerawo binaye nga kati we munoonya kati n'agamba mulinde mu 3 katulabe ku ejo 3 bweyawubbi anaaba anoonya munne nali nnyimba naye nga nnyimba amabandi nga sisasulwangako. Fame Lounge made the first payment in my music career. So when I finished ekirowoozo ky'okukola concert, I was thinking take concert experience yange like mu kifunga si arena si showground. I was looking for a bar. Ningamba nkose balachi. Endowooza ku nyingi ningamba kankomere ku Fame kubanga Fame in my career means something to me. Ate nsirabira abantu banyambe musically. I don't forget sirabira Jennifer. I carry everything with me ku Jenny Damaso. Omuntu anafiya munne abatalina magezi. So I sold up down ningamba shiba simubiriramu. Omukazi mukozi era I trust I respect her hustle. Naye ate ngaze nze sindi mukwano gwange Abali FBS TV mbagala nnyo 19th December tuli fena ku Fame Lounge. Please come and be there. Show nene, production nene. I love you so much. See you then.